News Inside Out. Kale omulabi waffe wa SML News UG nkwaniriza ku mukutu waffe guno wewala okubeera nga naffe gamba ne munno agunoonye tuli ku www.smlnews.ug oba ku YouTube channel bw'oteekamu SML News UG ojja kutufuna ne bw'osamusa Simon Muyanga tojja kutufuna twongere okuwayamu ku bintu bingi ddala nze Simon Muyanga lutaaya nga bulijjo okuwayaako naawe ku bintu ebiri mu ggwanga lyaffe olwaleero ndi musanyufu ddala kubanga ndi ne bwe twazirunda waliwo abantu bangi mu ggwanga lino bempulira nga boogera nga balimba bannaabwe Muyanga mumanyira Muyanga oyo biki ne ŋŋamba nga balimbaga n'ebiryo nga nti kale abamanyi ddala gye bali. Saulo Nsongambi ssente wa National Unity Platform mu kibuga ky'Ejjinja y'omu ku bantu abamanyidde ddala ennyo tesobola na kwegaana emyaka mingi. Twali ffenna mu Democratic Party ne mulekayo ne ngenda mu FDC ate juzi naye ngenda okulyanga naye DP agirese agenze mu NUP nga nti Saulo ono olaba ava mu DP n'agenda mu baana abavumi aweddewo. Saulo tombuulirangako ddala, how did you consider mu bibiina byonna okuleka ebiina ebyali bibaddewo ebigundiivu ebiruddewo n'ogenda mu kintu ekipya ekya people power, even your political experience? Neyanziza mwami Simon Muyanga. First of all, ebyobufuzi bitambula tebibeera wamu. Ebyobufuzi bitambula tubiba ne generations ezijja. Kati buli generation lwejja bw'obanga okyawulira ng'oyagala okubeera mu byobufuzi oyinza okutambula nayo kubanga one generation eba yeetaaga guidance. Ekyokubiri bw'obanga olumirirwa ensi yo olina okubaako nekyogattako. You remember nti sisoose mu NUP. Yes. You remember when reform agenda came? Yes. Twaliwo mu Jjinja naddala mu Busoga okugiwa guidance n'okulabika kubanga twali tufunye abantu abaali bava mu NRM naye nga beegase ku opposition. So twali tulina okukola okulabika nti tukyongera amaanyi naye era twali ba DP. Yes, I remember very well. Era kye twakola ekyaliwo ekyenjawulo nti bwe kimala okufuuka ekibiina ne tugamba omulimu gwaffe tukoze ki tugukoze mwenga mwe mwetongodde ffe katusigale mu ki mu DP. Kati wewajjawo jjukira National Unity Platform naye okujja, it was out of the DP reunions nga tumaze okutuula tugamba nti katudde bupya nga tumaze okulaba nti FDC kurambolinze Mugisha muntu avuddemu Besigye ali eri agamba na resigninga amuli ati kwegamba nga political direction ya FDC nayo ngebuze. Netugamba nti as DP as Young Democrats tuddemu twenoonye tutandike. So remember nti emabega awo twali tumaze okugenda mu by election ekyaddondo twajeemera ekibiina nga Honorable Kyagulanyi azze nga independent ne tugamba nedda saawa eno kye tunoonya kugoba NRM mu kyaddondo because nga tetusobola kukkiriza stand akole ki atwale already yali amaze okugyayo kantiti mu kooti kati nga tetusobola kikkiriza naye ng'ekibiina kigamba nti tuguwagire ekisaala kamombe and ne tusalawo. I remember nze I was approached by Bigirwa Moses ne omwami omulala aberinnya nduddeko sootera omukyazaako wano yaliko PA wa Kyagulanyi mu parliament. Dennis gundi mukapu Dennis Dennis kakati bwe bamutuukirira ne bagamba nti ekibiina kigamba tuwagire kamombe naye ekigendera kyaffe ekinene si kyekyo. Ekigendera kyaffe kulaba nti NRM eva muki and that is how I came to support Kyagulanyi. Wadde nze nali Honorable Kyagulanyi nali namumanyako edda ng'ayimba baali bajja mu Jjinja omwo nga bajja ewange as an artist. So but I was also following him ennyimba ze kubanga zaalimu essuubi ate kyekintu kye twali tutandikadde okupreachinga nga tu hope
okuwa abantu hope nobabuulira nti eno government yali tekyasobola. You remember very well ffe twatandika 94 as young people abaali bali very ambitious nga tulaba nti NRM bino byonna ebiriwo ffe tewali kitwewunyisa because twabiraba tukyali bato. So we knew, and you remember even when we started politics with you ng'ogenda okuyingira mu council because twali advocating for human rights, democracy. Temanti nali nesimbyoko mu kalulu nenkawangula nenfuga. Actually mkwano gw'omwana mangambye nga nti Muyanga yabeerako ko kansala mugamba yali kansala city councilor. So tuvudde wala kati nze nali ntunuulira ekifaananyi ekinene ekyokununula Abannayuganda nti kati twali tuli brandinze and deep reunion zatuyamba okugyayo abantu abaali bagweseza essuubi on'okuwa message ya hope. At the time of these reunions mwali mukola reunion kwongera kunyweza DP oba mwali n'ekyama ekikusike okwagala okusuula DP mulyoke muleete Kyagulanyi? No, tetwalina twalina endowooza yagamba tuleete Kyagulanyi leading a revolution mu DP. Tetwatunuulira because kye twali tulowooza ntitugenda kubeera ne coalition ng'eziri e Kenya nti ebibiina ebyenjawulo bisobola okujja ne byegattira mu kintu nga balaba bali mu Azimio n'abali mu Kenya Kwanza kagamba bibiina bya njawulo naye byegatta ne biba n'ekintu okubanga endowooza ziba ze zimu. So we thought nti tusooke tutwezza obujja then tulyoke tuleeta abantu because ojjukira reunion zabeeranga mu Bamugisha muntu bajjanga ne boogereramu abaali basobola okujjako FDC yagaana teyajja mu reunion zaffe naye abantu abalala bonna bakola ki bajja ne boogera okuva mu formations endala n'ebibiina ebirala. So ffe twali tuzza abantu okubazzaamu essuubi n'okugamba nti kakati naawe tutandika okusemberera akalulu akalala we forward eriki naye nga tetusobola kukikola nga abantu tebasobola kudda ki wamu. Kati nze being nali na supporting his excellence Robert Kyagulanyi Kyaddondo nali mu reunion era still nzo endowooza zange zigamba nti ono yalina surprise me so. Yes, Kyagulanyi his excellence. Of course. Really? Because I know what Busoga did. You know very well nti Museveni tumuwangula nga kazi opposition mu Busoga. But with his excellence Kyagulanyi we did it. Now what you mean? No. Right, first wait. Is Honorable Robert Kyagulanyi. You know when you say his excellence. First wait. You are talking about a sitting president. Yes, first wait, let me tell you one thing. You know Muyanga gwokimanyi nti ebulamu wagiwa wangulayo okwo. Ne banziba wadde tobeerangayo toyingira mu parliament kuwangula naye tekijjawo the fact nti wawangula ate ne bagenda ne mu kooti naye ne bakuwangulirayo. So would it be right abantu bebulamu kumpita mu nze Honorable MP? Would it be right? No, they cannot call you Honorable MP. Naye bakuyita Honorable. And ebyo nga biri awo because you were Honorable Councillor. Of course you were Honorable. You were Honorable. So you feel right that you call Mr. Kyagulanyi His Excellency? Yes. Because nze ekimanyi amaanyi ge nateekamu ne mmanya n'abantu obululu bwe baamuwa ne mmanya nti n'okuwangula yakola ki. Kati bwe baamunyagako obuwanguzi ne babutwala n'amaanyi tekijjawo fact nti yawangula e Busoga ne Buganda. Not actually Busoga na Buganda wokka. Because jjukira nti bwe twagenda mu kooti twalina DR form almost 90%. Kooti ze yagaana n'okutunulamu nga tebaagala kumanya. You remember the judgment of Judge Kisacha? Yes. Because ng'ebyaliwo takkirizaganya nabo bali be baali basazeewo. So otunuulira n'omanya ekyaliwo amazima gaali ki. But now obadde okyambuuzizza how I came to National Unity Platform. Because we had a pressure group eyali ya People Power. Yes. People Power etandikira Bugiri. Which I belonged to and supported. Yes. People Power yatandikira Bugiri. And you know how it came about? Yes. It was about ekigambo kya Honorable Asmani Basalirwa kyeyaletedde ku posta ye abantu n'amaani. When Honorable Kyagulanyi was in Bugiri, then he asks, well, abantu n'amaani. He came back to Kampala n'akomawo netundula nga liko People Power because ye being a creative person kikyusa bukyusa immediately. Abantu n'amaani. That was the slogan. Watu ni nguvu. Watu ni nguvu. So
awo bwe tukola people power and I remember manyize credit njiwa omuntu Bigirwa yajja nangamba nti wadde oliwa tuli mu DP Bigirwa Moses but right now I want you to help me Honorable Robert Kyagulanyi by that time ali angambye nzimbe Busoga njagala onyambe Jinja n'ebitundu ebyetoolodde because gwe senior wano and bw'akingamba ne mugamba itisooke nja kikola era nengenda mu maaso ne mobilizinga Jinja nengenda Jinja Rural nengenda tugenda mutambula Busoga yonna era nze okufuna attraction okujoininga people power nga nti oba nsonga mbi alimu zeena kanjeeyo era amazima bwe gaali but bwe tumaliriza ensonga eyo people power n'etambula now nga tulowooza tugenda kuleeta nga bwe nkugambye nti abantu ab'enjawulo tulabe ekintu ekitugatta and now the president of the Democratic Party atandika okugamba nti muwagira muti ekintu ekitali na number plate. So that's how Honorable Kyagulanyi agamba okay. Oh, sina number plate because even people abagante muina number plate yategeeza tubalina kibiina kya byabufuzi. How can we subscribe to a pressure group? And to me, I have never talked to Honorable Kyagulanyi, but I think because you know musajja muyiya n'atunula n'agamba I think it's right tukole ekibiina naye he had even objected before kole ekibiina ng'agamba nti no nina abantu bangi betutambula nabo from different political parties, let us unite tukole as a united front naye nga abantu babeere mu ki. This is what I subscribed for. Actually that was endowooza ya Kyagulanyi, but now nobody more pushed nga bwe lwagira number plate. So I think now the leadership of NUP negamba I think it's high time to find a number plate. Even the people who are going to contest nga bagamba naye we need a party we tugenda okuyimirira tubeere n'ekibiina so bikile ne bakola ekibiina and when bwe bakola ekibiina era Steve General Bigirwa Moses yajja ewange at night n'agamba Saulo kati tukoze ekibiina we forward kyosigala mu DP n'agamba no nzimbye people power and if people power is transformed into NUP and I'm subscribing to NUP. And you went. And that's how I went. Ngamba ekintu kyenzimbye sisobola kireka kubanga nkizimbye namuwa ekyokulabirako ne mugamba nti twazimba reform agenda when it transformed to FDC tetwagenda twasigala mu DP but politics waffe yafunamu obuzibu because twaba n'ebirowoozo nga byanjawulo because kati bali baali bazeeri abaana n'abantu be twali tulikulutinze mu reform agenda Bakirunda Mubaraka was the chairman, LC Firi, Abeka Maganda was the speaker. Bonna kati bwe bagenda eri ne bafuuka abakulembeze. Actually mu DP bayitasobola kufuuka abakulembeze because DP had a process, a grooming a leader okubali omukulembeze. But now when FDC came back, mwe kati gwe chairman kati abaana bagamba kati tudde gye tutalina kifaate eno tuli bakulembeze. So after that experience nali nagamba nti bwe tunaaba ne force yonna ngezze nga manyi erina ekigendo kya kutoolako mu 7 I'm going to join. Any regrets? No. So far? No, I don't. You don't regret leaving DP? I don't regret because factors ezandetera okuleaving a DP tezivangawo. Even up to now abaliyo they are still struggling. One, omukulembeze yabatwala n'abatunda mu NRL. Yabatwala n'abatunda ne bakola ku bikobo MOU nga n'ekibiina tekimanyi ne bamugamba leeta MOU nga natatagibalaga abalala baali convinced nga bagamba no tugenda mu government tugenda kugabana buyinza yewe yafuna ekifo tatwalangayo okuwadde n'omuntu omu. So even they are disappointed kubanga baali balowooza nti since tugenda mu transition bwe tukola coalition tujja kubanga transition ejja tusanga tumaze okwetegeka. So I don't regret okusigala okubeera mu NUP and I am even very happy because one lunaku NUP amaanyi geeyongera. So my friend kiyungire wadi waba Kisawulo Simon Muyanga you have stopped analyzing politics. Yeah, ate njagala kikugamba nga tuli wano last elections twafuna omubaka omu okuva mu Busoga. I want to say it here nti this time round tugenda kuweza ababaka abawere 10 from Busoga on national inter-platform ticket. I'm telling you. Era njagala okugamba n'ebitundu ebirala
byolooza nti mwali mu babaka His Excellency Robert Kyagulanyi agenda kufuna babaka. This time ate kigenda kuba kirala nnyo. One, we have had time. Tebali tuwa time ya kumobilizing, but we have time eyokusobola okutambula. Kati nga bompise wano, they have given me a platform. I'm talking to millions of Ugandans. Abamanyi message, abagala okuwulira message, abagala hope, era abamanyi ki His Excellency Robert Kyagulanyi kyagenda okukola nga tututte obuyinza. Oyogedde ku Moses Bigirwa. Kwe yakutuukira nange yantuukirira. Kubanga nze okuyingira people power yali Bigirwa, Lubega Mukaaku, and you later. Yes. Wetwogerera Bigirwa ayina ekibiina kye NUP yagivaamu. How do you feel? Like he was betrayed by his own leaders. You were a leader in Busoga. Yes. And you know how powerful and useful Bigirwa was. First of all, Bigirwa nze sinamanya nti ayina ekibiina kye. But what I know, he has a pressure group. He told me it's a pressure group. Yes, he has a pressure group. And Bigirwa has never denounced National Unity Platform. He has never. And he still remains a member of the National Unity Platform. What I know nti bamususpendinga naye aye kati mu pressure group ye ayogera. And kyendowooza nti ayogera because of the struggle. Kujjako nti sometimes byayogera bikolera ani? Who benefits? Is it National Unity Platform? That's what I ask him always. Is it NRM? That's what I ask him. Because byayogera kati it's benefiting NRM. Kubanga abantu bakiraba nga balowooza nti tulina division zitaliiwo. Ezita? Teziriiwo. Saulo? We just disagree mu ndowooza n'abantu abalala. Ne balowooza nti kabagende nga tetukkirizaganyizza. Naye on principle nabo bakkiriza nti kye tuliko kyakujjako Museveni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda, edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is that possible? Like it sounds okujjako Museveni. Kwanga tisigwe nange tuvudde wala. Wala bakikyazo ki okujja. You kyangu wa mukamwa. Is it possible okujjako Museveni? Bwana Simon, omanyinze ebintu byange mbyogera. Bye nayogeranga mu 1994. Nga ngamba abantu nti opposition ejja kuba y'amaanyi, ejja kutuuka sound time nga Museveni takyali darling. And nobody could listen. By that time baatuyitanga buyaye bwa mujinja omu. Yeah, of course. Buyaye bwa Era nze nali awo nga tuzira na radio. Buyaye bwa You remember I used to come ku makya saa 10 nga batuwadde program ya saawa emu yatandikanga saawa emu ku CBS. Ndi mugezi n'omukobere. But because I knew it was the only channel gyenza okuyitamu, then nengenda kusimba wakati ba Joshua kyali mpanga mpise. Nengenda kwa wale mukata wabula muliro ne Honorable Reverend Bakaluba Mukasa. Byonna nga tutambuza message. Naye nobody believed us. Kati opposition webe ekuze saawa eno nga tusobola n'okuba ababaka b'opposition ng'obagase we are almost 100 mu parliament. Omanya nti waliwo step gye tugenzeeko. And I'm telling you, government ejja kuvaako, opposition ejja kujjako government. Ate National Unity Platform ejja kujjako government. I'm telling you. You know, Simon kankubuulire. Like nkugamba nti revolutions ezibaddewo zijja abantu tebazisuubira. We have been talking now okyaza kuno abantu kati example gye balina nnyo ye Sudan. A girl comes from nowhere and he starts government nego. Muwala. Not even by politicians. Not even any.
So embeera bwegenda ebintu byononeka right now tunulira if people can come at parliament naked naye ng'amanyi ndi ngenda luzira nja kusibwa nyinza n'okufa. Yes. So ndabanga anyway you have always been hopeful. Yeah. But you know that okuzimba obukulembeze is a process. Yeah. Bw'obanga Bigirwa tetukyamulina tubanga abazimba bwe tuzimbulula. You needed him. You cannot tell me that you have ofulumiza Bigirwa eyazimba ekintu noyingiza Kaluuya nga twazimba alina bali. There was no fairness there. I think sitegera because suspension. Be suspension. Suspension yategeeza kufulumya. Because ogamba bumfulumiza. So omuntu weba mumuza, you never know even if Bigirwa can come back nga bamuwadde another assignment. Is it possible? Yes, it is possible. Why not? Kubanga gokimanyi nti suspension kiri mu bintu ebimu ebitambuza administration. Mbulira wakola campaign ya NUP ya 2021 Busoga yonna. Yes. Wawuziko otyo okufuna MP omuyekka. Jinja City wo. How did that happen? There were very many factors ezali mu kintu ekyo. One, tulina ne bemupinga olaba baali bawangula naye tebasobola babazanya because ebisoge waffe okimanyi kyakutuukako gwe. Bw'otunuulira mu staff bid what happened. Bw'otunuulira kubanga nze diara form ze nazifuna nga tuli kutegana ogenda mu kooti. But omuntu eyamuwangula ng'ate n'akola ate n'ayita eri ne baloya baffe ne boogera nabo tukitegeera oluvannyuma nga tugenda kufayiringa. Tugamba I think we are just wasting time because tugenda kufunirayo galama za bwereere tusasuze kubanga baloya bali bamaze okumessing up on the influence of our candidate NRM. So Simon kyoyina omanya nti eyabaayo abantu abawangula the only chance ekyali mu Jjinja nti one nayo Manjeri kyebakutika okuwangula nti abantu bamwagala because yawangula almost all the polling stations mu magombolola amalala gana amakadde. Yawangula Walukuba, nawangula Jinja East, yawangula Jinja West yonna. Actually polling station bbiri ndowooza Nabukwasi we yamusingirako 2 polling stations. The whole of Bugembe yagisweeping amafubira yonna then Budondo ne batuwangula twakola bubi nnyo. But that was only one sub county mu magombolola amakadde. Ekyokubiri yafuna mukisa I was there because na concentrating nnyo kukaluluke. I really needed to have some MPs from Jinja ngaza akulira National Unity Platform. So nateekamu nnyo amaanyi mangi okulabika nti as okuwangula kwe. How did you support Manjeri and not Nabukwasi eyali mukyala wa mukwano gunyo because Maganda has been with us for so long? Manjeri namuwagira because yali wa kibiina kyange ate nze nali nkulira National Unity Platform mu Jinja. So there is no way gye nali nsobola okuddira ekintu kyenkulembera kyenguza abantu ate mbaguza ate nga nze sikiriya. That would be very wrong. Ekirala nga ndi wano Maganda namugamba the race yajja nga ali kumbuulira mukyala we ng'agenda okwesimbawo because mukyala we yasooka kwesimbawo eri Bududa ewaabwe. Yes. She performed very badly. Naye ne bwe yajja wano namugamba nti akalulu kano tekakyakyuka nga mukazi we tannaba kuteekamu na resources. Namugamba tekakyakyuka. One, engeri gye ndaba omuliro oguli mu NRM by that time twali tuli almost mu primaries za NUP nga waliwo embiranye wakati wa Manjeri ne Maria. Ne mugamba now abantu obwonge kibalimu it's Manjeri Maria ne side eri it's Musika Mirika. Kati tosuubira nti waliwo omuntu asobola okuyingira mu gap we and nayogera naye nga manyi njogera n'omuntu ali senior gwenkuze naye ali groomed gwendowooza nti ategeera ebyobufuzi. So I warned him ne mugamba totawaana Nabukwasi tajja kugira. First of all yali amaze okubulandalinga okwesimbawo eri ewammwe ate n'ojja etali wammwe ate weesimbewo abantu abasoga baali tebajja kikkiriza. Mu kuwagira NUP ogiguza abasoga otuuke n'okufunamu ekifo kimu kyokka
kye bataaba bwe mwamala okuleeta ekifo MP wo Manjeeri talina kifo kyonna kitegeera kye baali bamuwaddeko mu leadership ya NUP mu parliament kigenda kuwa obwangu kitya okunoonya akalulu akaddako gandi mwenda funa more than 10 MPs ekisookera yajja mu parliament nga abantu b'ebusoga bamuwadde ekifo ky'okubakiikirira kati bino okumuwongerako ebifo that was a bonus. First of all NUP yamuwa card ate n'awangula kati ebyo bye byali ebikulu n'ava mu butembeeyi we yali n'atandika okutembeeya ensonga zaabwe mu parliament. So kye twali tusinga okwetaaga kwe kuwangula kati bino ebifo oba baamuwa oba tebaamuwa kubanga nabe baabiwa era olaba bakoleddemu ebizibu bingi batuleetedde ebizibu bingi n'abantu okusukka okulowooza nti NUP esasisa because of those positions. So ffe tetwajja lwa bifo twajja mu parliament kuweereza abantu bannayuganda and I think Manjeri has done that. Akikoze ku ground yakoze emirimu and ndi mumativu ngaza akulya national unity platform. What is the future of NUP in Busoga given the fact that first it was a wave which had no reasoning per se? People are now a bit sober and reasonable. But I don't even agree okungamba nti it was a wave. It was a wave. No, if it was a wave we had a candidate in Jinja North Rashid Yawangula wa NUP. Omuntu n'alonda His Excellency Kyagulanyi n'alonda Wuuno Manjeeri nga bonna bali ku umbrella ono olunaku lwe ku ballot n'agenda wali ku MP omusajja n'alonda Honorable Aga. Is that a wave? Kuba wave abantu balonda bulonzi umbrella that wasn't a wave. Bweba yali wave we only have 3 councillors mu Jinja City Council aba NUP. Was that a wave? So it wasn't a wave. Era kyetuliko kati kwe kusomesa abantu nti bw'oba olonze His Excellency Robert Kyagulanyi muwe n'ababaka ba parliament era tumubabuulire nti omubaka wa parliament yagenda okutambuza ebirowoozo bya His Excellency Robert Kyagulanyi ng'amaze okutwala obuyinza because omuwadde obukulembeze naye ate tomuwadde babaka kati baani abagenda. So ogwo gwe mulimu gwetukola era buli lwompa omukisa nga guno ngamba abantu b'Ejjinja abantu b'Ebusoga mbakoba nti bana bw'oba oli kulonda His Excellency Robert Kyagulanyi mulondere ku n'ababaka omuwe ba kansala muwe ne ba chairman omuwe ne ba meya bonabona because tikikola makulu okulonda oye omuwe obululu aye nga tomuwaire bajamuyamba kubakola mirimu egyo. So nze nsigala message yange nti Busoga efuniye ekimu NUP gye wabaguza because gwe lwaki nkulemerako toli muvubuka you're not a young man nti ogenda nampuyiriro wawagira you support because of what you benefit, because of what the community benefits, because of what the nation benefits. Waguza Basoga NUP bagifuniemu ki? First of all NUP kye bagifuniemu nti Abasoga baafuna eiroboozi erisinga eryogera ku bizibu by'Abannayuganda because NUP evaayo okwogera concerns government because NUP tina ensolo z'omusolo aye abasolo z'omusolo bwe bagema obubi NUP eviireyo boldly okulwanirira ebyo abantu Abasoga. Nze okusigala nga ndidda nga ndogera because buti ndogerera NUP aye era ndogera n'ebizibu by'Abasoga oidi ebikadde obirikuliza abantu oidi abantu bwe batuuse. So ebizibu ebyo omulimo gwe basinga otuwa nga ife baleka ku opposition n'okuboogerera mu bizibu byabwe and we have done that job. The inside out ne Saulo Nsongambi FDC split into FDC Katonga, FDC Najanankumbi are now registering a new party. Edashika biri yao. First of all, FDC tejja kuddamu ku recovering. It won't recover. Abannayuganda tebadda mabega. Baddako emabega ku Obote nga bamulonze ate n'agenda ate ne bamuzza bamanyi kye bayitamu. Abannayuganda tebadda mabega. That's why bwe twali mu DP twafightinga nnyo okuzza ekintu kya DP kya 1980 kyagaana because abantu Bannayuganda tebadda mabega baddako emabega ne bakifuna tebasobola kwekoona mirundi ebiri. So FDC kibi nnyo but I think the only amagezi gensinyiza okuwa abantu naddala aba players kwe kulabika nti bajja mu NUP tutambuze ekintu. Bajja mu NUP? Yeah, let them join NUP. People like Salam Musumba to come to NUP. They can. Do you have space for them? Even why? Single Mpuga abalemye to contain. You want these people? These are brains. No, ekibiina kikula. Ate tulowooza because waffe mu NUP abantu balina brains. We have the National Organizing Secretary. He's a doctor.
aina doctorate awo bonna abawolani Lewis omumanyi is a lawyer bonna basomi his excellence kati yayongeddeko naye yamaze amateeka abantu bonna bali awo tewaliwo goyinza gamba bapase walukamba bonna bakazi basomi. Can NUP contain them? Because I am giving you examples. Ayolesa mubiri omuntu omu yekka mpuuga bupuuga bwati abayuziza n'abamala. You know, let me tell you, kastomanya values z'ekibiina kyaffe n'ozigenderako, you will be no. The moment you deviate. Are there values in NUP? Yes. Really? Yes. Values? Yes. Values? Yes. These people abanvuma? Values? Sayo Simon Muyanga, abantu abakuvuma kakati gwe toli wano. Eyeriyo basapota babali ebugweri bavuma abantu. Are you the one abusing abantu? No. Do you have monopoly over those people? Like, no. Kakati abantu babakuwagira n'ekyo bagamba because His Excellency Robert Kyagulanyi yavudde emirundi mingi n'abagamba nti omuntu kasitaba ng'ayogera nga ffe tubatukiriza kimu. But now ate talina buyinza bugenda gaana oli alowooza nti alina kuvuma. Although z'ogwo sigukiriza siguwagira kubanga politics atazimbibwa ku musingi culture ya mpisa tasobola kuba sustainable. The Inside Out ne Saulo Nsongambi ssentebe wa NUP mu Jinja City e Busoge waffe. Sanga era okubona webale kuidda era iddanga. Kale. This is Insider.